yeah. Kati ezo ensonga za kapale nga tuzivuddeko amateeka ganeno eza kapere omanyi bifaanagana naye era n'oli naye era alinga kapere ensonga za gundi nga tuzivuddeko ensonga za munnammwe oyo kapere waliwo ensonga endala eyajja maaso ewaneene ey'amateeka gano ge baateekawo okufuba ba performing artists amateeka gwogerako ki of course tumanyi artist n'omu endagakkiririzaamu olw'ensonga nti ba artist bonna nga bwebalaba bonna ba comedian oba ki bonna bazze beetakulira tebaddeko mukono gwonna nti gavumenti erina kyemuyambyeko kubanga afuuka ensonga ekitegeere bazze beetakulira kati ate omuntu ayefudde omuntu yazze yeetakulira okutandika omuwa amateeka oto kiba fair that's why tulabe ba comedians buli muntu afuna engeri gyakireetamu abayimbi bafuna engeri bakikomplainingako naffe tuna gye twakizannyamu mu comedy message tugidde ebibalenga eri gavumenti era kimanyire bakola kino bagamba bakola ki bagaposing oba bagaggirewo ddala of course basobola amateeka ago makulu galina okubaawo naye ekirungi nnyo negateekawo nga ne industry yenyininyini otukoze eki wadde full support nanti baali bagamba mbu mwe ba performing artists yemmwe mwekka wanene mu Uganda omuntu bakusasula ssente zo nga performing artist n'ozissa mu nsawo nga tosasuddeko yadde empeke ya musolo n'emu bwe bakusasula ssente zo ku stage ozissa mu nsawo awandi kati bwe balowooza naye ate olwedde omusolo basasudde gwa mirundi ng'ena ekifo ogenda osasula okolera osasula poliisi okisasula KCC ogiwa ssente okitegeera kati gano gabanga magoba teganya magoba gaawo okukakana okoleredde ki ba service providers nekiri ebigenderako naye lwakuba nti kati kinga mulaba tamale lwanakolera ka comedy ke ogenda okulaba nti yandibadde ka comedy buli muntu akafuna naba nga tamale afunako kasente just imagine ku million ya zibadde million ya 3 nga buli muntu amufunako 15,000 akola ka comedy navuga lengiro nazimbirako nekizimbe naye kati kyokola ndi mu Nigeria asobola okusanga omucomedian okuva e Nigeria nayogerako ne tamale namugamba nakakola bu comedy 8 nambuzo ina kaki namuganya n'omusibe gwa balira guliwo ayi nawo bwenyi ntanagumalayo naye ngono yayina ekizimbe kikituse lwensonga nti corporate flow ebadde implemented erimu balina enkola system bakolamu ng'omuntu ekintu kyakola oba luyimba lweba comedy afunamu kati naye ensonga enkulu eriwo kati ensonga enkulu eriwo kati omuladi wa state fine gyayagala okumanya obuwumbi buneeno enkaaga obwazze owaba performing artist nga mubusirikidde mubwezibise kubanga kati munayamu oti gwakulembera bacomedian we twandigambye ng'obuwumbi buneeno nga tewali abunyegako abaana banaafuna ssente kimanyi bajja kufuna ssente olw'ensonga nti buli muntu ali mu kwebuuza ssente ezo kuba kati tebananazifuna by the way zikyali mu pipeline nti tebanasalawo okugamba nti tiimu ezirimu twagala benyininyini nga kuba sebanampita sibimanyiko sooka olindeko sooka osimbe wakati amoti ensonga za ssente tonaziwulirako ezo sijja kulimba tomanyi gye ziri sijja kulima ndimanyine gye ziri kati ani akiikiridde bacomedian ku ssente ezo of course kibayinza okuba ali bacomedian bannanga bakirinako idea kuba bibadde byanankani bintu bya tubanabeerawo kintu kuba nibadde nti oba olangirira ku radio kubanga ssente bweziri osobola okulangirira ku radio ne TV n'ogamba nti ba artist bena mujje egera ku nsonga bwenne bweti ng'ekirango naawe n'omuntu n'omuyimbi ali akanabulemi asobola okumanya ekigenda mu maaso eyafiirizibwa n'amanya nti kyekigenda mu maaso najja naye kati bino bamulabulidde ate kati artist abatali mu WhatsApp group eyo temujja kumanya kigenda mu maaso sente zokuba zivuddeyo nga zaba WhatsApp group wali WhatsApp group eyajja erimu abana abalina ssente bakuliyetingawo eyaabwe WhatsApp group white bed agimanyi obulungi naye kimanyi kinandowooza kyanadde kirungi n'oteekayo ssente baziba weeziri n'olanga officially n'olanga ku TV ne radio n'ogamba nti mujje bukikina mu artist mujje olaba ensonga enkulu erina tulina okutetenkanyamu ssente zino ekitali kyangu olw'ensonga n'abantu benyinenyini baba bazitaddemu mu kiseera kino kati kakubuuja emyaka nga 30 ba artist babadde baavu tewali ali bulungi kati omuntu yenna n'afuna omukisa nti bamukwasizza akasente kano abajja kufa n'omuntu
naye kati ekibuuzo kyandibadde nti lwaki Amooti toli kakiiko kano bakubuusa batya amaaso kubanga mazima ddala tusobola kwogera comedy erinnya Amooti nga tetiri ku number 1 bakubuusa batya amaaso ani gwe balonda era ojja kusanga ne ba artist abayimbi bamubuuza bamwogerako baga nti bakubuusa batya amaaso gwe muyimbi bwono batolina kirinaako idea so nensonga ntayagala kwogera ku saidi yange olwokuba nze Amooti bya comedy kibi mba njagala na saidi ya comedian omulala omuto gyali lwaba tanafuna buki opportunity emanyika naye nga naye yeetaaga obuyambi okulaba comedy wamuteeka ku level ki yewagulu lwaki waba Amooti bokka nga waliwo ba comedians abalala abatono abalina ebitone so sijja kukyogera ku saidi yange yokka wabula twagala ekintu enkola esobola okuba nga eyamba comedian artist omukulu ali mu media munono omuto omulala ajja abe nga afuna mu kintu kino kuba basobola okukkiriziganya baga nti nedda kati okusinza ku ssaawa zino nti Amooti yeetaaga miliyoni 10 artist addako weetaaga miliyoni 7 olw'ensonga ndweti gwa mulala atandika obutandisi kunete weetaagayo 3 okitegeera tubajja kaana mu ssente ezo lwaki nze mumpa 3 oli muwadde 7 naye time ejja kutuuka kola ki naye nga kati ensonga eriwo tomanyi gye ziri batono nanga nawulirako nalaba luli kugundi nga Kibenda agamba nti gurupu esinga okubimanyako eyo basobola okubeera mu WhatsApp gurupu okitegedde nkitegedde naye Waikibenda akulembera abayimbi ono yandirangiridde kuba ssente bweziri kimanyi ekibiina kyabaita okuba nga bagavumenti ekifasitatinga bateekeyo ku bulangu no artist ali eri genagakanna bulimi amanye nti akasente kaze so sikuyabulize mu luvuvumu tubadde ku papazi gundi tubadde ku papazi joint atwogera ku ssente zino tubadde ku papazi gundi okitegedde ate bo bagamba mubalanga naye ndoza basinga kulanga ku WhatsApp yabwe eri gye balimu kati ojja kuleeta abantu okulowooza nti obubbi bwankukunala okitegeera abantu bangi bali mu ssente ezo mulimu n'abalimi abantu ng'ogenda okulingiriza nga muntu oluusi nga munnamagye tolina bwomugaa nti afande ekintu kino kingendiza ssente z'abayimbi wakiri akuwa akapera nti kaliyo naye nga ssente zino bwavu buno buli muntu wakulemera ku ssente zino mu buli ngeri era omusirikale omugye bali bafanda bazirimu ssente n'omuganga afande ssente wanzibaddemu wanzirekedde nakuwa akapera omooto nawe wakanagamba olulimba naki naye ndi muyimbi naye yaluyimba naye kati Amooti wesimbyewo ku kibiina ki kya NRM naku of course nzijidde mugundi nali nzijidde mu kibiina kyaffe kya Focus Party party kyali atandika mwaba kitandikawo kati abaana bano abali ku social media abavuma abantu bano abawagira ekibiina kiri ekirala abavuma abantu balumba ne Kenzo bubi nnyo bogo bo batunuulira bakuyisa batya obogerako kiggwe ng'omuntu owaayi abantu sina kimanyi kyakugamba kubanga buli muntu bagamba mbu waddembe okwogera kyakola kyayagala ate buli muntu waddembe okwagira ekibiina kyakola ki kyayagala kati obuzibu bwa challenge webeera tukubeera ngaowagira kibiina kirala omuntu nakola ki omuntu naleka okubanga bagiyita cyberbullying bakuvugira ku social media okwo okitegeera embeera eno otuuka n'obimanyiira paka buli omu n'amanya nitukiwa obudde time is the best answer ekibiina ekiwangula kuba tukiruddemu kino ekintu myaka 35 omuntu bwakufuga bwewakana saagala ddemu bwakwongera noddamu n'owakana naddamu n'akwongera noddamu n'owakana naddamu n'akwongera abalina obusomi owakana akwongera naye kati Amooti lwaki abayimbi ne bacomedians ne baperforming artists bangi benyigidde nnyo mu bya politics anti gyegamye tuzze twetakulira mu kano ka industry tukafunamu tulina bubezi mannya era buli tulina artist gwenza kusanga wano buli omu baami tubakulira ekinusu kaabe kamiliyoni kaabe bobwaini abebebe basajja banaku nnyo era obusente bababojjemu bano kwagala bakazi bakadde abamu babujjemu kugira kuwanayo na byabufuzi nakuwayo kasente sigamba nti omukazi omukadde omwagadde bya bulungi naye embeera okitegedde nawe olinayo omukadde gwogira enzira nga nyina omukazi omukulu aneezingamu naye lwakuba nti kati laavu yagaana okugira ki teyakula bulungi yalina bipafumu byeyeekuba nensesema nanga ne musajja gwe tonjagala olaba osesema nti nkubuulira mazima tubafunyeemu manya bakuwaana bagagundi bane naye nga tofunyeyo mu kintu kyo kyengambe nakintu ensonga nti copyright law ebadde teri implemented officially mu butongole nga bekyalinga edda ng'ogenda okukola obuntu bwo
comedy wabu 356 nga waliwo agent agenda obukola ki obugula supplying mu Uganda yonna ne katana supplying atenga buli muntu akola muleke bambi bali abantu baagala kukola mwagala gende ndaka agenda genda ekatubawe tusolo kasate kwata kati tugende tubadde ku kodi Muganda kekyusiza bwekyuse awo wenyini Amoti oyina omukazi omukadde namulina nangubanga kati onoonyayo omulala kwongera kasente kati olwedde kati tulinze kati byokwagala abakazi abakadde ebyokubanga tuddawo tuvunamira abantu batandika okuba nti omuntu omukubira akadingidi akuwa essente watoyise namwinda nti omuntu baddayimba oluyimba lwo n'olufunamu ng'ovudde muntu yozo nga si byakuwana bwanyi muntu nowana politician nakuwa ssente olaba nti sente ntuufu zowandibadde okola ki tozifunye amakubo matuufu okitegeera so ensonga eno embeera eno nti kijja kukoma ba artist batansogera mu parliament oba oliawo ensonga yaffe banagituusa bali abaliyo bali 2 3 tebasobola kumala kuba MP lunana tosobola kubanga muna abantu 3 bangogerere so gye banaakoma okubeerayo abangi oba oliawo artist banaakoma okukola ki okuganyulwa mu kintu kino bannaye omukulu kamwesonyo naye lwaki oyambadde akakofiira k'amagye ate nga bakugaana ebyambalo bino ati kati tulwanyisa covid omusirikale kati abiri mu bbanga ratatata abiri mu bbanga simanya kati covid walaba akakofiira kano akamagye nga dduka okukosera chansi z'okufuna obulwadde n'omuntu okusemberera amanya nti aleka nga munamagye omuntu ate okusemberera gavumenti kati etuwoolwa ekyaganya okwambala ebyamagye ebyo tukise kisaakawuka okosi benebanga babakkirize naye kati badde gawano nibagitadde storm naye nga naye kati Amoti ekirala ekiriwo kiri nti Amoti emmotoka eno abantu buli gwoyitako agamba emmotoka Amoti lwaki tokulayo ku mmotoka endala gavumenti kumpa buyawa kubanga nze nate sinze mba artist yeewaayo emmotoka nenjiwaayo mu covid emmotoka yo kati etambuza balwadde nagitonayo neŋŋamba nti jakola bulambo bw'abaana era registered mu funeral service nakati kutabana kalambo ka mwana muto nga kafudde covid si bino mbwate ensimbu ekitegeeza gwejjamu kabulambo bw'abaana omuntu omukuta jyamu naye kati so kwewaayo kulaga nti ensi yaffe tukyagirumirira gavumenti naye ambulensi ziriwo ntono tezimala tekyankuba nonga omuntu afunye accident mutekamu kabangali wansi wanyini gye bateekawo omubbi w'enkoko ate ne bateekayo omuntu naye walaba covid atabuse n'ogamba ki kubanga emiti emito gye gigumiza ekibira kati omwana omuto asobola okulwalirawo nga waliwo osobola okufuna first aid ambulensi wemutuukirako nga gwe ye atuuse dda kale kinasobola okuwayinza gavumenti kyekitundu kyekirabo kinasobola okugiwa era akamotoka ako temukazalawo akayambeyambe nnyo abantu badde bafiirwa obwana bwabwe bibya siterefayina saarahenza gemanya omukulu kamwesonyiwa mbeere bulungi naye Amoti